Tulaba ku mukutu guno nagambye nakyaddeko ewa Jafar asangibwa na Kisunga ng'omwagala okuyambako mu bizibu eby'enjawulo gendayo munange abeere ng'ata akuyamba. Naye we natuuseewo nasanzeewo abantu bangi nnyo era leero nsanze omukyala wano maama nga sinayogera bigambo byonna byonna weebale kunyirira. Weebale kusiima. Amannya? Nze bampita Nakyonyi Aisha. Aisha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Aisha, onyirira? Si nnyo. Ngenda nzirawo buzzi. Kubanga nali nyirira nnyo. Naye ate nensiiwuuka kati nzirawo buzzi. Wange? Iye. Nsonga ki yakuviirako okuba wali onyirira ate n'osiiwuuka nsonga ki? Maama, nafunayo omukazi neyeegwanyiza omwami wange. Nantwalako omwami wange nno n'asooka n'amutwalira ddala. Nensiiwuuka nenkogga. Obimanyi naawe ng'obadde omanyidde obeera n'omwami wo ate n'akulekawo. Omukyala yakutwalako omwami we yali wa bbanga nga ki? Yali myaka ng'emeka? Omukyala yalinga mu 60. Myaka 6? Iya. Yeegwanyiza omwami we? Omukyala ng'alina kye bayita ssente. Nyumiza maama. Omukyala oli wafuna omwami nga lwaki taloganze nga ndibya. Wange? Omanyi okudibya kuli supa? Ndiwulira buwulizi. Maama, omukyala mwana gwe yandibya omwami nga ne wajja ewaka waati. Atuuka mu ddiiro mu kisenge alingizaayo waati n'agamba ne wano nga waawunya. Ng'omwami yayogera? Iye. Nenfukamira ne mugamba bannange tatala yaani buli wamutwala ngoosezza. Omwami ng'akola waati n'agamba banne muntamirwa bukyafu. Mukazi gwe wali muyonjo naye kati oba kiki? Wenna owunya n'ennyumba ewunya nga n'abaana bakyayiddemu. Mwana gwe nze nakaaba nakogga n'enzunga ku basawo Abaganda okumala emyaka nga 3. Myaka 3? Myaka 3. Lwaddaaki nembivaako. N'okoowa? Nenkoowa nenkogga nensiiwuuka kati maama ondaba nzizeewo. N'osalawo ofere ekivundu kyo n'obivaako? Maama, wabula nalina mukwano gwange ng'aludde okundaba. Najjako ewaka waffe. Nagamba Aisha yeggwe ndaba oba siraba ne mugamba abakazi bwetyo bwe twogera. Nambuuza wabaaki ne munyumiza buli kimu. Nagamba leka siri wala gwe situka. Ne mugamba ntwala wanako abasawo bandi obusente ne bunzigwako nabikola omwami teyadda. Nagamba nedda kati nina gye ngenda okutwala oli simusamize tagaba nti nno bino byogo bikikusula mu masabo. Just akusomera dduwa n'akuwaayo ne ku lukuya n'akuwandiikira ne ku dduwa n'onywako n'onaabako. Munnange nga nsitula nga ndeeta wa Seeka Jafar. Nange wandeeta ewa Seeka nga ntuukawo bulungi ng'asooka nkeberamu. Ngambuulira ensonga. Ngamba naye omukazi nga yakudibya nnyo ono. Ne mugamba Hajji kituufu. Omukazi yandibya n'omwami takyadda. Nagamba naye tofaayo. Ngenda kulombera edduwa omwami we agenda kudda. Netusooka tusoma edduwa eyasooka. Naye nga mpulira amaanyi siina kuba baali banziba. Ati munnange nga nzirayo mukwano gwange nga ngamba ddayo kasa Hajji tasaba ssente nnyingi. Nga mmala nkomawo nga nsoma ey'okubiri. Nva ewa Hajji nga nsomye edduwa ey'okubiri mba nakaddayo mba ndi awo ng'omwami akuba essimu. Wange? Iye nnyabo. Omwami waakuba essimu nga ngikwata bulungi nnyo nga mbuuza maama Layani oli wako nze ndi waka nga ngamba nzija. Omwami ng'atuuka ewaka. Sooka osimbewo akati. Wawulira ati essaawa ezo ng'omwami akubidde essimu? Nze nkubulire nawulira nga amaziga gagala kumpitamu naye nga gassanyu. Omwami wange akomyewo nga babadde bansekerera okwo nti omusajja yamusuulawo. Mwana gwe mandi awo omwami wange ng'akomyewo
nga yeetonda nga tuddamu era kati nkomyewo wa Hajji kusomayo dduwa na kumwebaza kuba bagenda kunyanjula. Wange yennyabo kankusuneko ke kanyiriro kati koliko ogenda mu kwanjula eyali adibye omukazi yali yandibya ne kati omukazi oyo omwami wo bakyayogerezeganya kuva ewa gye wa Hajji nedda mukwano naye kwegamba yaddiba tayagala namuwuliza wakuba essimu agamba ono kasasira ngamba omwami nga yayogerera iye Wange agamba omukazi ye mukadde ye mukulu baagala abaana abato yamuviirako ddala mukwano nange kati oze wa Hajji nzize wa Hajji tusomeyo dduwa muweyo ne kasente kuba yankolera nali nsiraani kati kankubuuze oba gye wa Hajji ono kubanga otugambye nti wali okoya abasawo baludde obusente bwo yakusaba sente ngoze seeka ekyamazima nawaayo sente zakunkebera zokka ze namuwa nangamba jangu muwala wange nkukoleko emitwalo gyali meka wamuwayo sente mmeka namuwayo emitwalo 3 egyokebera nangamba olina banteredde nja kumuwa sente era kati kyolaba nzize wano njagala muwe sente Hajji kuba yankolera omwami akuwa kasente okuva weyali nga lwakitampa sente nze nzitereka bive nako waleeta nga mamalayani iye mukwano bannange omulungi atulaba munnange ku mutimbagano guno webale kubanga okyatulaba lino omukyala Aisha yatubuulidde obuzibu bwe abakyala abadibya omukyala ng'oli eyo bakudibya mujjawo yakudibya dduka nnyo misinde ewa Hajji Jafar asangibwa mukono ku luguudo lw'e Katosi ekyalo bakiyita Nakisunga jangu mukwano gwange akujjanja leka kufana bizibu leka kufana kidibu omukyala wuno yali omusajja amugamba awunya ekivundu kati wuno bagenda mwanja mama ku mukolo k'ekinjirinzi sobola butakuyita mukwano akekyoyanyiza nnyo nagambye tukyali nnyo wano ewa Hajji Jafar tovaawo